ensonga ng'ey'emisolo ennaku zino mugiwulira okuwa omusolo tteeka era buli muntu asaanidde awa omusolo, naye waliwo okusika omugwa wakati w'ekitongole ekiwooza musolo n'abasuubuzi ne bannayuganda okutwalira awamu. Naye nze ndowooza enkwasa y'amateeka g'ebyemisolo esaana kuba nnambulukufu buli omu. Senkulu wa URA yajjako n'ankyalirako n'atukyalirako wa Mwami John Musinguzi ne mugaa nti abantu mubakwate bulungi baleme kuwa musolo lwa kutya, naye bategeere nti buvunaanyizibwa bwabwe. Omuntu bw'omukwata obulungi takutya. Waliwo enjawulo wakati w'okutya omuntu n'okumuwa ekitiibwa. Waliwo ebyetaago bya bannayuganda era nakyo nakimugamba abasinga okuwa omusolo ebyetaago ebyo ne bitasoosowazibwa, okugeza enguudo, amalwaliro, amasomero. Oweekitiibwa Sipiika, disitulikiti ezisinga okuwa omusolo mu Uganda ziri 3: Kampala, Wakiso ne Mukono. Ndowooza ne Masaka egoberera awo kumpi awo. Naye enguudo ezisinga okuba embi mu Uganda yonna ziri Kampala, ziri Wakiso, ziri Mukono. Nze ekyo kyannema okutegeera. Ntambuddeko nagenda e Karamojja, mbadde e Bunyoro, mbadde Mwankole, mbadde wa yonna enguudo kawerette. Awamu ovuga n'omala essaawa ennamba tonalaba mmotoka wadde n'emu. Essaawa ewera nga tolabye wadde emmotoka n'emu. Oluguudo kawerette. N'olyoka ojja wano e Nakawuka. Ebyo bye bireeta emberebezi ne biremesa abantu okuwa omusolo. Ndaba wano omuzzukulu wa Kisolo Oweekitiibwa Gasita Lule akola emigaati wali n'eŋŋaano. Okkuba erigenda ewe tebalikuba nga koolaasi. Naye omusolo gwawa bwe mba njagala amata, ente egampa sigiwa omuddo n'amazzi n'okulaba nti njirabirira bulungi. Bwe ziba ssente ziva Kampala ne Wakiso ne Mukono baba ngambye ne Masaka, lwaki bwe mbanga Masaka? Nze bwe mba ngenda ewaffe Kasandi gombola Saaba wali Bukoto Buddu nkwate kuba erigenda ekyotera okutuuka ewaffe okuva e Masaka mayiro ziri 10. Emmotoka etambula egedda bwiti yeewala ntaana. Mumanyi ssente ziveeyo e Buddu mpitirivu. Lwaki ente etuwa amata nga tamata tugaagala tetugiwa muddo? Oyinza otya? Sigamba nti ab'ebbali tebasaana nguudo za koolaasi. Si kye ŋŋamba n'akatono. Buli muntu yenna asaanidde okutambula obulungi. Naye ekyamazima singa okola oluguudo okuva e Nateete ogenda e Nakawuka n'okutuuka e Kasandi, ssente mmeka gavumenti z'eyinza okufuna? Ssente mmeka? Bw'ogenda erudda eno Olwekira n'ogenda eyo munda eyo nayo emirimu egikolebwa eyo mitirivu, gavumenti efunamu ssente zitayogerekeka obungi. Enguudo zonna ntaana. Nayise mu industry nabadde ngenda kukubagiza ab'amaka g'Oweekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma, mutabani we Paulo Kavuma yafiirwa omukyala. Mbadde ndudde okuyita mu industry natidde n'okutya. Bw'oyita ku luguudo Oweekitiibwa Kaddu Kiberu alinako ekkolero erya Lanjaawo, n'Oweekitiibwa Mandela mumumanyi alinako gundi emirimu gy'amaanyi giteekuba givaamu ssente mpitirivu n'amakolero tosobola kuyitawo. Naye ekyomukisa Kabaka yampa emmotoka egatta, bakuyita kugatta, ne bayimirira ne bagatta emipiira ne giryoka gitinda, entaana ziri ne tulyoka tuyitawo. Wano mu industry area tosobola kukola koolaasi. Kakati abantu balaba ebintu ebyo nga bagaana okuwa omusolo, amagezi bano aba gavumenti mbawadde mabi.